corruption ebachitako batya ona sabenguzi nono najiwayo nga bali mu ddiiro baganda ba kabaka be bagamba lumbuye ebintu kubajjukira omanyi nti waliwo omuganda wa kabaka yali akubye Katikkiro oluyi ate gwe Museveni akawangako naye ate ye Museveni wano taliiwo eggwanga tulinamu kye tuyita Bunnalwanda jjo lyabalamu wano ubasitudde constitution okukyusa obuwaayiro nti eggwanga lya Rwanda nali ate mu Uganda mweriri abaganda omanyi abaganda era kye kigenda okutuleetera obuzibu bayina nnyo olusuutosuuto ate obawulira kati simayo bawulira kumeini simanyi bano standby generator obiwulira era baganda ate olowooza balala kaakati nno abadde tamanyi nti enkwe zaava dda ate ng'enkwe ziri mu Baganda ate ng'enkwe ziri mu Buganda ate ng'enkwe ziviira ddala Mmengo kaakati olunaku olwaleero ampuliriza kw'obitegeere ekyo nakyo kiggwe nkugambye nti countrywide tour eya National Unity Platform ampuliriza yamaze dda okubeera ng'ekonfamingibwa wali eri abakulembeze b'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform nga bakulembeddwa Honorable Joel Ssenyonyi bano basinkanye poliisi nga bwe mwabitegedde era okutandika ne mu kumande bundi bujo kimaze okubeera nga kikakasibwa tugenda kubeera nga tulumba tugenda kubeera nga tubasalako tugenda kubeera nga mukwano gwange tubasalako butereevu kaakati mu mbeera yemu ampuliriza ebigambo genda kubeera nga byonna obitegeera kyokka nga mu mbeera yemu abayekera ba M23 kati wuliriza nnyo wano abayekera ba M23 abanyarwanda bano abayekedde eggwanga lya Congo emyaka n'emyaka nga baagala okujjako owa gavumenti eya ggwanga erya Congo ekulembera President Felix Tshisekedi kakati amawulire gamaze okulaga nti basaze boda mbu ne bajje Uganda kakati mbu bali mu Uganda baagala kubeera nga bakola akatiisa okuba ate Uganda byannaku byewunyisa abanyarwanda ba M23 ababadde bayekera eggwanga erya Congo mbu basaze boda ne bayingira Uganda ate bayekera Uganda ani afuulinga ani nga lipoota yakamala kubeera nga efulumizibwa nti ate Uganda yewagira abayekera bano kakali ekyebuuzibwa oba Uganda ebawagira bakimye eki okulwanyisa eggwanga erya Uganda logiki kiwani kiki ogenda bitegeera bino no kulwaliro ampuliza kakati wali ku kisawe ky'ennyonyi Entebbe ebigambo birungi si birungi mbega owabuli kala mbega owabuli kika amaze okubeera nga mukwano gwange kikakasibwa nti yajjuddewo pick-up ezo eza airport pick-up oba airport taxi ampuliriza ebigambo bitiisa gwave bweru ng'olinya akamotoka ako ku airport nga tokubidde bbaawo tokubidde mukwano gwo kujja kukima ebigambo byayonoonese dda bambega ogenda biwulira wabula eggwanga lino abanaku tulabye tutambula na musajja mulongo waswa ononga kafulu mukuma ebyoto ononga kafulu mukubeera nga akuwa ekyogo ononga kafulu mukubeera nga akuwa emikisa kafulu okunazaako ebyamba n'ebisiraani kaakati mukwano gwange ennamba gy'olaba esembyayo 910 yeya mulongo kato mukondeko ng'olina ebyaganedda waabula omunaku nsimbudde bwe nti luyimba lwa struggle video gimpeera ekigalo ampuliriza tusimbule omulundi gumu mulimu mutima nine kinyuma lwakuba nsirika kiba kinyuma kulaba nfukuma nafuka mulalu mu makubo yonna gyempita abaana bammaguka wasalawo zisa makubo gange agokusanyuka mbeera nkolima naye ndikomawo kukolimanga z'omwana ezaalwa talina musango wansuubiza n'okubifuna bibye nali nabyo ndikomawo kulindalinda banene bokamwe tuli omunaku ngafudde katonda wabana kuyangu wotule ebyaffe bibitunda ebyaffe bibiri ennaku ngetuta kati tujule mumbo bambi bananyini sitwagala tuwabambi mama Uganda erimu bitungo
kasi musimwe tuzalwa tweyanziza kutukubya makuli kati tuliewa erinja mu biseera bwe tubagambako omutukuba mpi ayekalakasa we yabasinze nanoonya kufuna alwanirira nsi bwe bannaffe muli mu kuwuuta neza kyoga muzayita wala nnyo emulago tewalina mashini ne bwolwale bwe buye wataasa omunaku nga tolina lupiya ofiirawo kuba tebamuyambe bwe yavaayo alambulula ensonga tiyagazi kwe kuba okusiima balala mwabaziba n'amaaso naye kale bwe mutyo mmwe bwe muterosi y'abanene bokka mwe tuli omunaku ng'afudde katonda w'abana kuyangu ojune ebyaffe bibidunda bibiri ebyaffe bibiri ennaku ng'etutta kati tujune mumbo bambi bamenyine sitwagala tukwabambi mama Uganda eri mu bitundu tenda muzikwata watali kuvaamu musembeza abagwira mugoba abatuuze muli mu kintu mulabika mulyamu naye katonda w'abaana kuteyebaka ibyamini wumula mirembe bagoba abagwira nosembeza abatuuze okujjukirako bingi wamma bambi taata wumula mirembe singa obadde mulamu siniya omwana wawano singa alyamu naye kale wumula mirembe kasita wakule numete wakule erosi y'abanene bokka mwe tuli omunaku ng'afudde katonda w'abaana kuyangu ojune ebyaffe bibidunda bibiri ebyaffe bibiri ennaku ng'etutta kati tujune mumbo bambi bamenyine sitwagala tuwabambi mama Uganda eri mu bitundu erosi y'abanene bokka mwe tuli omunaku ng'afudde katonda w'abaana kuyangu ojune ebyaffe bibidunda bibiri ebyaffe bibiri ennaku ng'etutta kati tujune mumbo bambi bamenyine sitwagala tuwabambi mama Uganda eri mu bitundu kati nno abalabe aba National Unity Platform ampuliriza nga bakutte wansi ne waggulu era nga bamu ku balabe baavira ddala mu kibiina munda ne bajja ne batandika okubeera nga bafuuka mukwano gwange ampuliriza ensolima kaakati okuva olwo ne babeera nga balwanyisa ekibiina ate ekya National Unity Platform kaakati amatama gamaze dde okubeera nga gabasirika oba nga bagazingako kubanga ekibiina kyamaze dde okubeera nga kifulumya listi oba enkalala owa gye kigenda okubeera nga kitandikira nawe gye kigenda okubeera nga kiraga nkugambye nti ku Mande eno ng'ennaku z'omwezi 15 bano bamaze dde okubeera nga bafulumya mukwano gwange mpuliriza olukalala lwa disitulikiti n'ebitundu bagenda okubeera nga tutandikira bundi bujo kaakati nno waliwo abaali bagezaako okubeera nga balemesa nga bagamba nti nuupu terina kubeera nga etambula n'okubeera nga ekonsultinga abantu n'okubeera nga ebeebuuzaako n'okubeera nga mukwano gwange offices zigenda ziggulwa mu bibuga bino ebyenjawulo ez'ekibiina ekyo ekya nuupu kaakati nno poliisi emaze okubeera nga ekakasa wabula mu kakasa kuno waliwo obukwakulizo obw'enjawulo oba amaze okubeera nga buteekebwawo wadde nga buno bwonna buteekeddwawo omukulu akulira oluvuganya gavumenti Honorable Joel Ssenyonyi akakasiza n'agamba nti ebimu bajja kusobola okubeera nga bagezaako wabula ebimu kati ng'omukwano abantu gwe balina ku President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo tebasobola kubeera nga bagukontrolinga n'olw'ensonga eyo poliisi ye neemanya era Honorable Joel agamba nti bagenda kuyimiriza muntu n'omu agenda kubeera nga ajja okubeera nti abuuza ku President bo bamugambe nti atojja tetukwagala okujjako nga poliisi ye n'ekikola naye bano bagamba nti bagenda kuvuga emmoloka zaabwe bulijjo nga badde bakola mpaka gye balaga wabula abantu bwe banabemberera ku makubo tebagenda kubagobako tebagenda kubagaana bajja kusigala nga batunulire kubanga ogwo si mulimu gwabwe kaakati n'ebigambo bino ampuliriza bimaze okubeera nga bigwa mu poliisi n'egamba nti era abavubuka ba National Unity Platform abakola nga ba traffic tebabeetaaga
era omubaka ono abajolesa ennyonyi azeemu nannyonnyola poliisi n'agamba nti bwe bamulemerera okukola omulimu gwammwe nga tulaba kajjaamu kakutte abavubuka babayambako buyambi mwina nakubeera nga mbeebaza kaakati ebigambo bino njagala osooka obiwulire nga tukwataganye bwe tuva mu bigambo bino ate mukwano wange mpuliriza nkugambye nti akatambi akalaga mwami Museveni obuvo n'obuddo byonna ojja biwulire ogenda biraba lunaku lwaliro vidiyo gimpera ekigalo omukutu gwa muntu wa wansi gwa nkyukakyuka EKTV Eke Master mabega wa muzindaalo kitegeeza nti ekibiina kya Nuupu ne poliisi bakola bati eva babeera babiri poliisi tebawa gaapu ekibiina kya Nuupu kigaaniddwa abagizi baakyo okuddamu okutambulira ku mmotoka waggulu nti ekyo tekikkirizibwa temuddamu kutambulira waggulu ku mmotoka mu mateeka teri mmotoka ekkirizibwa kutwala muntu ng'ali waggulu ekyo kimu ne babagamba nti temukkirizibwa kuteeka excess mu mmotoka bwe muba mugenda okutambula tetwagala kulaba excess mutikke emmotoka beerina okutwala ekirala babagambye nti overspeeding is an offense and must stop temuddamu kuvuga mmotoka ndiima tekikkirizibwa muwulidde aba Nuupu nti tubawulidde ekirala babaganye okuddamu okutambula ne convoy ey'emmotoka ennyingi ne pikipiki okuva e Kampala nga boolekera ebitundu ebyebyalo up country locations babagambye ekyo nakyo mu kikomi bwe muba mugenda tetwagala convoy mugende mukasirise bwe munaatuuka ebundi bujo mutambule mukole bimwagala naye nga mutambula okuva e Kampala tetuddamu okulaba convoy ng'esimbula e Kampala muwulidde tujja bus stop nga muwulidde temuddamu okukola convoy ekirala poliisi egamba nti ekibiina kya Nuupu wakati mu kutambula balina n'abaana abakola nga aba traffic abagenda nga beerula ekkubo babagambye nti bassebo mulindeeko bwe muliyingira gavumenti mulifuna abasirikale ba traffic ekyo kyange tebakyogedde siweereza poliisi naye babagambye nti abalegiretinga traffic ku kkubo be basirikale ba traffic abo abaana bammwe abambala nga aba traffic ne bajja ne batandika nti okugera emmotoka ne bazikola kiri muyite waro tetuddamu okubalaba si basirikale ba traffic era babagambye abakulu mu kibiina kya Nuupu ekirala mulekeraawo okusosonkereza abasirikale aba security yonna gye mulaga enfunda nnyingi mulabwako basirikale bali ku bbali ne mugezaako basosonkereza ekyo nakyo tetuddamu okukiraba tetuddamu okukiraba temuddamu kusosonkereza musirikale yenna ku kkubo bwe munaaba mutambudde bwe mutete tubalinaako buzibu kale atuliza ku Mande sabiiti egenda okuddako ennaku z'omwezi nga 15 ekibiina kya NUP lwe kigenda okuddamu okutalaaga era nga kigenda mu bitundu eby'obugwanjuba obw'eggwanga batandikira ebundi bujo gye bava ogenda okulekera ebitundu eby'Ishaka gye bagenda okuva boolekere Bushenyi bagende Lukunjiri Ntungamo then finally ennaku z'omwezi 19 bajja kubeera mu bitundu eby'Isinjiro amunafa atuliriza ataddeko Pale FM ekulira omuntu wa bulijjo kale nno article namba 212 mu ssemateeka afuga Uganda Police article namba 212 mu ssemateeka atambulirwako Uganda Police kakati bagamba nti egimu ku mirimu gye bayina mu teeka lya poliisi ssemateeka wa Uganda nti mwemuli okuuma abantu n'obulamu protect life and property kati bagamba nti basinziddaawo tebaagala kulaba muntu yenna addamu kufa wakati nga NUP ekola consultations okwetoola atuliza eggwanga ebintu ebigenda maaso n'okuleka nti bitambula kiri confirmed NUP batandika okuddamu okutalaaga eggwanga ennaku z'omwezi nga 15 Mande ya sabiiti ejja batandikira ebundi bujo kakati nno ebigambo ngomaze okubeera nga obiwulira ngomaze okubeera nga obitegeera mukwano gwange atambula ne EKTV nakugamba mukutu gwa muntu wa wansi gwa nkyukakyuka ebigambo genda kubeera nga obitegeera mikwano gyaffe mwenna abatambula naffe okuva muwanga agabula n'ebweya tubeebaza nnyo mwebalire ddala okutambula ne EKTV olutimbe lw'omuntu wa wansi olutimbe gagadde olw'omuntu anyigirizibwa kakati mukwano gwange mpuliriza waliwo amawulire agaafuluma ng'abasajja n'abakazi Abanyarwanda bavuddeyo nga bagamba nti balina okutongozebwa mu Uganda babeerenga bannansi uliriza akanyoomonyomo uliriza ejjogo bano nga bagamba nti Uganda erina okubeera nga ebatongoza nga bannansi
abali mu ggwanga Uganda nga boolaba Abasoga, nga boolaba Abateeso, nga boolaba Abaganda, nga boolaba Abagisu. Kakati nga n'Abanyarwanda bagamba balina okutongozebwa mu Uganda era bafune endagamuntu era bafune passport nga balinga bannayuganda nga twali muntu n'omu abakuba ku mukono. Kati bino byonna bigenza okubeera nga bituukibwako byogeddwa mu mukulembeze buno obwa Mwami Museveni. Wabula ampuliriza bannayuganda bangi abaalina amaaso era nga balaba nga bw'omanyi nti akalina abiri otega kalaba bannayuganda nga batunula era oba oli awo olw'okuba nga abamu tebalina maanyi gayinza kubeera nga galwanyisa bintu bino naye okubyogerako ekyo kisobokera ddala era bannayuganda bangi bakozesa okwogera ng'ekyokulwanyisa oba oli awo ekiyinza okubeera nga mukwano gwange kigaana ekintu kino ekyali kisabiddwa Abanyarwanda. Njagala okimanyi nti bw'ogenda e Rwanda n'oga nti ffe Abannayuganda Abaganda twagala tutongozebwe mu Rwanda nga tuli Baganda nga tubeera Rwanda naye nga twalibwa nga bannansi nga passport ze Rwanda ze tulina endagamuntu ze Rwanda ze tulina era nga tugula ebibanja nga tugula n'amataka nga tulinga Abanyarwanda bennyini wadde nga tuli Baganda ab'e Uganda. Ekyo e Rwanda tekikkirizibwa ekikafuuwe n'okuzira kizira kyokka ate kikwewunyisa wane Uganda abasajja bajja ne bawa amawaazo nga bagamba balina okutongozebwa. Kati wulira ebigambo bino Mwami Museveni yasomesebwa. Comrade, rest in peace. Ate gwe Museveni akawangako naye ate ye Museveni wano taliiwo. Eggwanga tulina mu kye tuyita Bunnarwanda gy'oli abalamu wano obasitudde constitutional kyusa obuwaayiro nti eggwanga lya Rwanda nali ate mu Uganda mweriri. Kakati awo nomuyita nti Munnarwanda lusirutalo kubanga mu constitution mwali era nze byemubuuza bulijjo byabanga abyanukule bulungi emirimu gye baatukwera okuga nti bayingire constitution ekirimi y'omuyindi obutabaamu eyamusooka wano. Kakati mu nkola eyo gyeggambamu yeeriwa nti wano bazze baagala okutulya ne balemesebwa lwa strategy kyekisooka. Ekyokubiri knowledge nga balina ntono ekwategana mu nfuga kubanga atalina knowledge toyinza ate kulya ggwanga ate osika liki lisike ne mukoppako bikoppe. So bali bazze nga ate knowledge balina ntono n'obuweeza tebabumanyi baguddemu bigwe. Nze kyenva naggambako emabega nti abalinga abo bajuliriza nnyukuta ya Bayibuli yayogera nti abo be mulaba abaalugabire bwe balituukanga mu buyinza obwa waggulu ensi mmanyanga ke kabonero ak'enkomerero akalagibwako ba Museveni bannannyini lugabire beebo bwe balituuka mu buyinza. Yes, ebitabo bibawandiikako. Gwe genda osomeko bali mu kunnyonnyola kw'okujja kw'ensi mu kuggwawo kwayo mu Bayibuli. Ebiwonvu birijjuzibwa olwayo tebijjuzibwa bijjuzibwa bayiwamu ettaka ne bagatta eyo Bayibuli ekyogerako. Bannannyini lugabire okutwala obukulembeze obwa waggulu abadde omukozi okufuuka nnannyinimu oba nfuna bulungi abadde owa wansi okufuuka kabaka beebo. Kakati banyujjuliza nnyo kuteeno kyovula nti enkola yaabwe yakusaanyawo bwakabaka. Waliwo ebigambo by'owulira ne weetegereza n'obigoberera nga nawe kennyinnyini tosobola kubeera nga obiddamu yadde eddakiika n'emu yadde sekendi n'emu ng'olina kubirekera oyo ayabyogedde asigale nga kennyinnyini yabyogera kubanga abantu tusiŋŋana era nga bw'oyagala okudda mu bigambo ebyo oyinza okwonona. Kaakati ampuliriza obuwungeredde omwaka ogwaggwa waliwo amawulire agaafuluma nga galaga nti Bambega baali bafuuse Bambega ku kisaawe ky'ennyonyi wali eri Entebbe International Airport. Kaakati nno ebigambo bino ampuliriza njagala oyongera okubeera nga obitegeera n'okubeera nga obimanya nti gwave ebweru wa Uganda naawe agende ebweru wa Uganda bw'obanga ovudde ebweru wa Uganda yogera bitono. Bw'obanga ovudde ebweru wa Uganda yogera bitono kubanga emmotoka ezisinga ku airport ampuliriza zijjudde Bambega. Emmotoka ezisinga zolaba zirimu ekikubo ekya yero zijjudde mbu Bambega ampuliriza era abanga si Bambega mikwano gyabo Bambega ate bali mmoloka zino oba oliawo ezisaabaza abantu mbu okuva ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Kaakati bwino ogenda muulya nga bwe naggamba nti ffe ku AKTV tukwata ebigambo by'omuntu oyo abalese bwino oyo ne tubikubawo n'abyogera mu vidiyo mu kamwa ke ng'omwerabirako oleme kugamba nti Eke Master
mabega w'omuzindalo bw'atuulayo atandika okujingirira ebigambo natandika okubeera ng'aleeta ebigambo ebitalina mutwe n'amagulu. Kaakati nze nkwata bigambo byono aba byogedde bukolokolo ne mbikuteera ku sowaani n'obiwuliriza. Kaakati ng'amawulire galaga nti abasajja n'abakazi abafumbekedde mu mmotoka zino kaakati bannayuganda bangi babeera ebweru wa Uganda ngaffe ne babeera nga ampuliriza bakola emirimu naddala egyo ejja struggle. Kaakati abamu bwe bakomawo e Uganda okanya kwebuuza omusajja yakomyewo naye amangu ago bategedde batya nti yakomyewo. Omusajja yakomyewo naye amangu ago bategedde batya wabeera. Omusajja yakomyewo naye amangu ago yakwatiddwa bamukutte batya. Kumbe oba oliawo bwe yatuuka ku kisaawe emmotoka gye yakozesa emmotoka gye yalinnya n'emuvuga mpaka we oba paka ku apartment oba paka ku hotelo wagenda okusula oba oliawo ng'enza okuba nga yavaamu omuntu eyamulonkoma. Kati njagala owulire ebigambo bino si byakusaaga kuliisa bijanjaalo mpiso oba kusinika mannyo wabula ebigambo bituufu njagala obyewulireko birabe gwava ebweru wa Uganda obeere mwegendereza ozza otya ani akupiikinze otuukiddewa omazewo bbanga ki era wotuukidde obayita otya. Abantu mwenna abali mu airport pick up abali mu bizinensi y'obumotoka bwawo nga tobadde nga toli mbega noonya gy'ogenda okuvugira emmotoka noonya gy'otwala bizinensi yo bakanyiza bulungi nnyo awo bagenda kuwaawo abaana baabwe aba ISO abali mu ISO Semwayi ne SFC be bagenda okubeera ba taxi driver awo okusportinga bankuba kyeyo ab'omutawaana abava e Bulaaya ne bayingira Uganda. Mukiwulidde era bagenda kuleetawo ebintu kituufu mubaddemu era bambega naye kati bagala 100% nga bonna baabwe mulimu abaana baabwe mulimu ab'eŋŋanda zaabwe n'emikwano gyabwe abatendekeddwa obulungi mu by'okunoonyereza n'obwambega n'ebirala be bagenda okubeera awo nga be bavuga awo. Bw'oba omanyi nti toli waabwe ng'ovuga gundi eyo airport bikoze bitya gisiibule meeting ewedde bakakasizza babagobewo. Kati nno nga bw'okimanyi tutambula n'omulongo waswa omuluuta nsozi mulongo waswa mukumi wa byoto ampuliriza mugezeeko ennamba 910 ojja kubeera nga munnange ofunawo enjawulo. Ennamba gy'olaba eya WhatsApp ya AKTV Management alina oluyimba lwa struggle luteekako olubanja kabaka olusaako ateesa naawe awabula oteekako ku sammwe abatuwaka data mwebale nnyo mwebale eddala mikwano gyaffe abatugoberera. Kaakati nno mukwano gwange ampuliza tiimu no stress wali eri mu ggwanga lya Saudi Arabia nkutumiddeko nnyo weebale nnyo eddala gy'otusako engalo mulongo kato Saudi Arabia naawe weebale nnyo n'omulongo nakato e Saudi Arabia mwebale emirimu gye mutuusaako engalo. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza embeera eno emaze okubeera ng'ejjayo bapasita abamu ne bavaayo ne bakakasa ensi eno lwaki obulyake obulabbayi obubbi obukenuzi bulemedde mu ggwanga Uganda. Era kakati abasajja naddala Paasa Serwadda avuddeyo n'akuba ttooki n'atangaaza n'akasuka bwino n'alaga ensi abasajja engeri gye bafeeramu abantu abasajja engeri gye babbamu abasajja engeri gye basanyawo eggwanga. Ono akakasizza naga nti abasajja bano ampuliriza bamafiya bakambwe bazibu bwe baba baagala ekintu kabe lubaale kabe katonda bano balina okubeera nga bakifuna. Bwe baba nga basazeewo kintu oba oyagala oba toyagala balina okukifuna. Ono agamba nti wabeerawo ddiiru enkambwe ennyo ze bakola ne bagamba nti kola kino bw'otakikola naffe tukuwaamu kino, kola kino tukuwe kino, tuwe kino tukuwe kiri. Bw'ogaana kino oba bwe weefuula ampuliriza oba ofuna byasi byennyini ebiwedde emirimu. Omusajja agamba nti abasajja bano bamafiya basensedde ensi okugimalawo era nga kyova olaba nti bwe muteesa ddiiru nti nkuwa kino nompa kino gwe bw'ogaana liba ssasi ewatali kubuuza muntu n'omu ampuliriza yadde okwebuuza. Bannayuganda bangi tubalabye oba oli awo nga bakubiddwa ebyasi
ebibajje mu budde ne bafa naye nga ffe tusigala tugamba nti oyo yali mwoyo gwa ggwanga oyo yali aweereza bulungi abaffe bandibanga abantu abamu ku bano abakuba ebyasi bamafiya be babajjawo olw'okubanga oba oliawo baalemwa oba baagaana okutuukiriza ebyo bamafiya bye bayagalanga ebibuuzo bingi oba oliawo ku nsonga nga zino naddala bannayuganda abazze nga battibwa njagala neegatteko tugende wa Paasa Sserwadda wali mu Ndeeba akulaga ebigambo bino ampuliza akusunsulira bamafiya bw'oba badde tobamanyi ojja kubategeera nkugambye nti video gimpeera ekigalo mukwano gwange ampuliriza bw'obanga olimpeyo subscribe ku mukutu gw'omuntu wansi ogw'enkyukakyuka ogwa AKTV media teba designing ngayo system mu nsi nga yakuyamba teri bo bakola corruption ne bakiyitako batya ona asaba enguzi nono nagiwaayo nga bali mu ddiiro ngenda kuzikuwa n'ekiri kyenjagala bwe bazikuwa n'otobawa kye baagala sasi ekintu kye bayita mafiya kisibukaawo amafiya tebawandika ndagaano oyagala ki njagala kino bukadde bubiri obwa $1 ku mmeeza nga batambula nga bagenda ku $30 mwalaganye bakomawo nga kye baddukidde bwe kitaba ekyo batwala bulamu tebalina ndagaano mpandika bamafiya tebabeera nazo kigambo ku kigambo era bw'ajja omukono bw'ati mu nsawo ng'aleeta ssente ng'agamba give me your hand n'omuwa omukono nakukwata mu bw'ati muga nti 2 million kisanga wano njaga yange ngisanga wano ate ko gisangawo agambye ki bw'atagisangawo musaayi oli mufu eyo yeddiruyo enguzaawo weremera ne gavumenti tegisobola lwekyo kubanga agiwaayo abamumalirivu n'oli agirya abamumalirivu kati system zonna endala zirina okuyimirira ye n'amala okusasula biri kubanga ataase obulamu kaakati nno omusajja oyo Paasa Sserwadda wawali mu Ndeeba akakasiza n'agamba nti bamafiya bano tebadizayiningayo sisitimu yadde n'emu nga yakubeera ng'eyamba ggwe wabula sisitimu zonna ze badizayininga zibeera za kuyamba bo n'abantu baabwe ababeetoolodde zibeera zaabwe kubeera nga bafunamu kati gwe bw'obanga olowooza nti sisitimu ezizimbibwa mu nsi yo oba oliawo za kuyamba ggwe oyinza okuba ng'oviiriddemu awo maneya ne emye gye tutandikidde nakuwadde amawulire nekuga nti abayekera ba M23 waliwo amawulire agaalinkinze nga galaga mbu bano baasaze booda ne bava e Congo ate ne bayingira Uganda basobole okubeera nga bayekera ate eggwanga li Uganda n'okubeera nga bazoganya kyokka nga ekisinga okubeera nga kikwewunyisa eggwanga erya Amerika eggwanga erya Bufalansa ekibiina ekya United Nation bano baavayo gye buvuddeko ne bafulumya alipoota enkambwe nga bano balumiriza nti ejje lyaffe eryaggwanga erya UPDF lyerimu ku ggye eryenyigidde mu kuyamba abayekera bano aba M23 okuzigamya n'okutigomya eggwanga erya Congo eri gavumenti ey'omukulembeze wa Congo amayiddwa nga President Felix Tshisekedi Solombo kaakati nno bano nga beegattiddwako mbu abasirikale ab'eggwanga ery'e Rwanda mbu basala ebboda ebiseera ebisinga nga beegase n'aba Uganda ne bagenda ne beegatta ku bayekera bali olwo ne bajojjobya abasajja abakongo ne babulwa mukwano gwange ampuliriza ne we banywera amazzi wabula gye buwungedde olunaku olwaleero nga waliwo amawulire agalaga mbu ate abayekera bano aba M23 mbu beefulidde mu kiti ng'embazzi mbu ne bava e Congo kaakati olwo mbu ate basaze dda booda okujja okuyekera eggwanga erya Uganda abaffe ekyebuuzibwa abayekera bano aba M23 okuyekera eggwanga erya Congo kikwataganira wa n'okuyekera eggwanga erya Uganda era amawulire gano ampuliriza bwe gafulumye waliwo bannayuganda bangi ababadde shocked okuli ebigambo nga bino ng'ate omukulembeze nga General Amhozi Kainerugaba yavaayo n'akakasa ensi naga nti abantu bano baddembe nnyo okukola kye baagala kasawa nga balwana balwanirira ddembe lyabwe kakati ekyebuuzibwa abantu bano bw'abanga ono yabawagira nti balwanirira ddembe lyabwe okulumba eggwanga erya Congo kakati mu ngeri y'emu ono anaabawagira nti balwanirira ddembe lyabwe okulumba eggwanga erya Uganda ebibuuzo bingi naye nga ansa ntono nga bwe nakunyonyola nti bannayuganda bonna kakati we twatuuka twetegeerera bannayuganda ffenna tweyogerera era buli omu alina bw'alaba ensonga ze oba oliawo mu ngeri eye oba oliawo ye nga ye n'azoogerako nga bwe njagala ozifune oziwulire ozirabe olunaku olwaleero ndowooza mulabye kye nali mbagamba nabagamba Museveni atunoonyaako olutalo nga mwe muwakana kati yakugambye nti aba M23 baabalabyeko nga bayingira Uganda kitegeeza anoonya waatandika kuwambiramu bavubuka ng'abawaayiriza nti ba M23 kubanga ayagadde tumuwe olutalo tuganye olumuwa
n'awamba Ssaabasajja Kabaka waffe twekyange tuganye okwekyanga. Emenya amayumba g'abantu twekyange tuganye okwekyanga. Wuyo aleese ebbago nti ettaka lidde live mu bwannannyini lidde mu mikono gya gavumenti, bannayuganda muganye okwekyanga. Aleese ki? Ayongezza emisolo twekyange tuganye okwekyanga. Kitegeeza ki? Nti abadde alina okukola akakodyo aleete waakiri aba M23 abawaayirize nti bazze mu Uganda okutulugunya Uganda, era bakwata bonna bakwata ba M23. UN yamulabuukiridde nemugamba nedda ssebo aba ba M23 tulina ne satellite eziraba ziraga nti mukolagana nabo gwe ne Kagame. Kati kitegeeza eyo ensonga tekyali valid, takyasobola kugyekwasa. Naye ate nga alina kyakoze ekibi ekikyasinza okubeera dangerous ku side ye, nti ate provokinze abantu obusungu bubali ku mitima nnyo. Kitegeeza bwe tuba tumutegekedde olutalo lwonna ne tulumutwalira tasobola kulusimatuka. Nkikubuulira wabula ye ayagala tulusembezeeko, wali naye akimanyi wazibu, ayagala waakiri lubeere wano. Omanyi kye bayita art of war. Waliwo akaseera woolaba nga tokyasobola kwewala lutalo, ng'olutalo lwo lugenda kujja, n'ogamba okunsanga wali eri ng'enjala ennuma sijja sobolawo, kabansange wano nga ndi mukufu kandukole ki? Kati Museveni ayagala kulusembezaako tumulwanyise. Kati waliwo ekigenda mu maaso ekyokugenda mu palamenti, okugenda march to parliament. Bannayuganda tugende tulaga obutali bumativu eri embeera Museveni gyakola ki gyatuyisaamu, naye tubeere peaceful. Bino kwata ejambiya, kwata ekiso, simanyi kwata akambe, weetike acid, simanyi biki. Oyo Gasiya mwerere oba ogenze mu geemu ze, nina n'obweraliikirivu, naye oyo Gasiya mwerere. Tutegekere ku Museveni olutalo, tulumuwe, tajja luwona, tebakulimba. Entalo ze tubadde nga tumulwanisa yabadde nga atuprovokinga, alaba musirise nnyo n'agamba bano bayinza okundeetera bino, n'abasuulamu nti atema mabira, n'abasuulamu bino, azze nga atusuulasuulamu obutalo. Tumutegekereko ku lwaffe tulumutwalire. Yes, kitegedde. Ate kati abantu abanyiizizza nnyo ng'ayagala banyiigire wano, baganye nnyiigira wano. Busungu baganye situkira wano, ate obusungu babusigazza. Kati mweraliikirivu nnyo, obunkenke alina bw'amaanyi. Kakati nno embeera ampuliriza yeeyo, kubanga omusajja akugambye nti Mwami Museveni yanoonya dda abavubuka aba Uganda okufuna engeri gy'abakwatamu mbu abateeke emabega w'emitayimbwa, olwo basobole okubeera nga bafuna akatengo n'okubeera nga bamutya. Naye bagezezzaako nnyo okubeera nga bamwepena, bagezezza nnyo okubeera nga bamwewala. Kaakati mbu ono yasazeewo n'aleeta ekibooziboozi ekyo agambe mbu abayeekera bano ate kakati be bayekera eggwanga erya Uganda, era ng'ono alumiriza aga nti bano bayaaye bennyini abawedde emirimu kwagala kusibirako bannayuganda kutuliisa matugambuzi, kutusibako matugambuzi kutuliisa ngo. Ono alumiriza nti abantu bano oba oliawo bandibanga tebaliiyo nga gavumenti erina kyefumbafumba kyeyagala bannayuganda tukigule, naye ng'oba oliawo tewali agenda kubeera nga akigula yadde okubeera nga akikiriza mbu kubanga ebyo byonna ebyogerwa tebiriiyo. Kaakati nno mu mbeera eno ampuliriza, njagala oli ebigambo bino okuva ew'omusajja omuluutansozi bwe tukomawo ate nkutwale mu katambi akalaga embeera Ssaabasajja Kabaka n'engeri ampuliriza gyewambibwamu okubeera ng'oba oliawo obwakabaka bwamugibwa mu ngalo. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga zze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana, koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyi
ye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Mu kitabo kya maama Nnaabagereka mwalimu abalongo. Katikkiro yavaayo n'agamba nti abo si ba mu lubiri. Wakitegeerako ekyo? You have been in school, kino kankyogere mu luzungu. Waliwo unmature speaking. Otegedde? Yes. Oli musajja wasoma ogira ki naye njogera eri unmature speaking. Yalimba. Sigambye kulimba. Unmature speaking. Kwegamba ekirwa ekiribwa ekiri kyenjagala okutegeeza nti bw'oba oyogera you edit your brain what you are going to say before saying it out. Ye muntu ali mature. Kyova olabanga mu nsi muno fe abakulidde mu bantu abategeevu beegendereza nnyo omukyala ng'ayonsa omwana. Omukyala bw'aba ayonsa omwana ne kamutanda ng'ayonsa omwana amuyonseza essaawa nnamba. Otegedde? Naye etteeka limugamba nti buli ddakiika 3 omuggyako. Tomulemezaako. Omuggyako n'akaaba. Lwaki oba olina omuggyako? Anti nzija. N'omuggyako n'akaaba n'akaabira eddakiika 1 n'ekitundu oba 2 n'omuzzaako. N'otwala ssaawa nnamba ng'okola bw'otyo. Teeza mu ssaawa ennamba omuyonsaamu eddakiika nga 3 naye nga omuyonsereza essaawa nnamba. Kaakati kyogenderera omukyala omwana aleme okubooga. Kyali kino kyanyweddeko kisoke kimukke bulungi. Aleme okubooga. Era weekenderezanga nnyo abantu oyinza okubanga omwana omuntu gw'oyogera naye yagira yayokanga kukkuta. Era kino ekigamiro ekyagulanyi kuba n'abeeyita mbu osimanyi baatandika nuupu oba jjajjawe yagitandika. Some sort of like that. Bw'abooga akategeera kafuluma akabooga. Bw'amala okukabooga abaire kikwangala. Asa ningenda kugoba waawo. Abeera omwana tabooga. Kati nyani abooga buno obudde mu Buganda? Sinza gamba nti gundi. You have to eat yourself and find out omuntu gundi byayogera yabooga oba teyabooga. Leero ng'oli mukambwe. Sirabanga Katikkiro mu Buganda nze nkutegeeza gyenva ne bajjajjange ba Katikkiro nti Katikkiro ayanjula abantu wa Kabaka. Tugobese Mmengo. No! Bwe bakugobawo ye kikugala kubeera Mmengo yaani. Kati nno nga bwe nze nga nkugamba enkya n'eggulu nti emboozi teba nkadde wabula oyo aginyumya eyagikaddiya. Kaakati ebintu bingi bye tuzze nga twogerako, ebintu bingi bye tuzze nga tusunsula naddala ku mukutu gwaffe wano ogw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka. Njagala nkulekeremu akatambi kano oli ebigambo ebifa embuga nga mukwano gwaffe aleese bwino omuzito, nga mukwano gwaffe aleese bwino omukambwe. Ye kaakati ampuliriza kiki otanaba kubeera nga omanya, kubanga okuva Ssaabasajja Kabaka lwe yatwalibwa ebweru okubeera nga ajjanjabwa tuzze tukuwa update luta ku luta. Ebigambo bino tuzze tubyogera nga tubiddiŋŋana oba oliawo naawe onoobitegera. Ssaabasajja Kabaka wangaale kankulekeremu akatambi kano. I sign out for now. Peace. Anytime
Mayiga ayina ekintu ayina pressure gyaliko Mayiga ayina pressure gyaliko bw'omulaba bategeka emikolo mu Buganda egy'okumukumu asisinkana abantu mu Buganda kumukumu buli kyabadde ateesa tubadde tukikuba bwe yadduka ne tumununayo n'akola ata ne tumukola ne tumukimayo nadde eno nadde eri wulira ekintu kye bateeseza ekiri fayino jukira balina omwoleso simanyi Luweero babadde n'ogw'omulubiri kati balina ogw'ebuddu simanyi waliyo biki asisinkana ab'amagombolola asisinkana biki ayina pressure gyalimu ekintu ayagala kukirandinga ku ttaka bulungi wulira bateesezza bwe bati ekiro finally bateesezza kino byonna babikoze biganye bamwongedde security mukazi we bamwongedde security mukazi we ayina security esinga eya Nabbanja bali mu mbeera enzibu ennyo Mayiga bateeseza ne Museveni Mayiga agenda kuyita olukiiko lwa Buganda nga functioning ya Buganda oba yabataka oba abamagombolola biki oba abatongole biki bateeseteesa abataka 3 oba 4 abagenda okujja bakwate Mayiga amataayi ku nsonga za Kabaka bamukwata amataayi bamusikesike wabeerewo furakase bano bajje abataka bamutaase poliisi ejja amagye gamutaase then oluvannyuma Mayiga agambe mwawuliriza ebintu by'oku media ne mukola ki ne mu media enkuba ate nammwe benkola nammwe okubanga munkuba sisobola kukola n'abantu bafaanana bwe batyo nze obwakatikkiro mbuvuddeko abusuulewo olw'okubanga abataka babadde bamutuga then bwamala obusuulawo batekewo interim katikkiro oyo yaba yeetikka Pamba n'ensigo oluvannyuma lw'ebbanga bababuulira ekifa ku Kabaka oyo yaba akiwunzika Mayiga agambe nti mulaba nze nali nsobola omujjanjaba bwe mwangobaawo kati ebintu bizze bwe bityo function yonna egenda okubeeramu gye bagenda okulumba Mayiga abagenda okutuga Mayiga abagenda okumwesikisa nga abamutuga babalimba bali ku sayidi ya Mayiga kibeeremu mpaka okiggusa olimba kale